Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Omulungi atulaba nkwanirizaako eyakategatako akadde kano era nga oli ku Extra Digest mugoba nsonga. Extra Digest mugoba nsonga tutunuulira abakola amawulire n'ensonga ezikola amawulire mu ggwanga Uganda era nga nkutegeeza nti tusinziira mu ggwanga Uganda ntulyoka tubuna ensi yonna. Olwaleero luno ndi wassanyu okutegeeza nti ndi n'owekitiibwa mu b'ebitiibwa Honorable Paul Kato Lubwama nga ono ye mubaka wa Lubaga South. Tolimbye wanji tolimbye abantu gwe bawandako eddusu aliko amasanyalaze ag'enjawulo. So kyenjogedde nzijeko akabuuza otegeko kasirisa ye full stop. So yonna gyosinzira okubanga otulaba ankugamba nti olwaleero tugenda kubanga tunyumyamu naye ku nsonga mpitirivu nnyo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mu ati mu byobufuzi n'ebigwa mu kkowe eryo. Wabula nga nkutegeeza nti team yonna of course weeri era Honorable Kato Lubwama tumukyaliddeko mu makaage. He's so smart. Mu Luzungu bagamba dressed to kill. Then you kill who? The onlookers. Abazungu abo nabo nno balina buseyingi bwabwe bw'ekisiru. Dressed to kill. Ani kuwaliyo bobo dressing to kill, who is going to die? The onlookers. No, it's a lie. Yeah. Tuwaliwo yali alabye muntu nga ayambadde bulungi So, afeint. ka statement yako kalibadde katya initially? Kali sire sina na kyenkongerako. Sire said my dress to kill. So you are going to kill who? And those people who are looking at you, all those people around you, you are going to kill who? I don't feel any sense in that statement. So ojiwakanya. Kakusagira sagira. How about the author eyajiya? Yeah, was not pretty good upstairs. So I dress to kill. Now okay, I have dressed to kill. Now I don't see people dying. Wait, give it time. No way. Honorable, nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Abatulaba abalungi neesiimye nnyo kubeera nti ndi mu programu eno mugoba nsonga. Era programu etuwa amaanyi, programu eriko amasanyalaze. Senga teriko amasanyalaze senga tetugibeerako. Senga tugivaako. Go with your stupid program, don't come to me. Niyo okuba nti eriko amasanyalaze tukkiriza. Oyina programu z'ogoba n'ogaba? Nyingi nnyo. Nyingi nnyo. Simala yogera buli muntu. Ate njogera na mikwano gyange. Batasobola kunteekako statement erisire. Omanyi tojjukira nti luli bwe twali mu parliament nga twakagende twajja ne tuba ne issue y'emmotoka. Motoka abaka beetaaga motoka. Kati nayogera ebintu biwanvu. Olwo TVM negenda nga ebisalamu nalisogedde bye yakubako bye yaleeta. Ng'ebirala byonna ebyeditinze down. Nga tibategedde gye byavudde Genesis y'olugero ya story yabadde etya nga tebagimanyi. They don't know the genesis. Have just started in the middle. Ate na mu middle ngo pikinzeemu some parts. Mwe bajja akantu kali ak'okulya. Kalwa okulya nti tugenda kulya. Ako kali full era television nagisanyukira nnyo kuba yakuba akantu konna akali full. Abalungi abatulaba abasinga is a honorable member of parliament, of course, a celebrated artist mu ggwanga Uganda and across the whole world. But fe tumuyita Uncle Kato because he has nurtured us. Atuleze atwagala nnyo atubuuliridde atuteeseteese mu bulamu bw'ensi eno n'atuyigiriza n'okwetakulira. Abantu baali bambuuze lwaki tukuyita Uncle Kato. So nkizzeemu on camera leero. Bakitegeere omanyi abantu bali mu nsi muno tebalina muntu n'omu gwe bayamba. They are rich. They are stupid rich. Tibalya bo batutawaanya butawaanya tebalina gwe bayamba tebalina tebagala politics tebaagala entertainment tebaagala ki tebalina kye baagala
pozi kyebasinga baagala bakazi baabwe n'abaana baabwe n'obufamire bwabwe butontono naye tebalina muntu gwe bayamba. That's the biggest problem Uganda gyerina. Abantu bonna obuzibu babulekera bakulembeze. Kati ngenda kwesimbawo naye sinakulaba abantu mu constituency yange baleeta ssente zitwale mu campaign bwe naamala okuyitawo nga bandeetera ebizibu ngate bakaaba naye nga bagagga bali muno mu Lubaga South balinayo kantu ke bampaayo muno mujjudde abagagga bamalayo byakatolubwama bagoba ku mataka nga baddukira eno ewange. So olaba nti kiri stupid. Onaabayisa otya abo batakubeereddeewo? Nabimanyiira. I sponsor myself. Nebe nali nzija ne sponsoring. So kaakati wano ekitono kye nnina era abalonzi temunstabe ebintu ebingi nina bitono. Ebisinga nabibawa. Badde nkola nga mbibawa. Ekabawa n'ennyimiriza ogundi neeta zibodaboda n'enzibawa n'endeeta obugali n'embaleeta buli kintu ebyo ndi mujulizi byonna nzize mbiraba n'embiwaayo. So kaakati wano n'etteeka teritukkiriza kugaba. So mugira mugumiikirizamu munsuulira akalulu nga kangi nzireyo mba defending ekimuntu kyemumanyi naye ng'ekisinga byonna 2026 egenda kubeera transitional government ejja okubeera wano. Mayinza saagala kwerimba akati bwebeera ng'egenda kuba transitional muyina okusindika abantu nga bagenda kulwanirira obwakabaka bwammwe nga buyimirirawo n'obwakabaka kyekiseera buveeyo abantu baba babubeereddewo nabo bubabeererewo. Ogwo mulango ogukubira Mmengo. Mmengo tulina okukuuma obwakabaka tubukuuma nga tuli mu byobufuzi. Kyova olaba ab'ekisinde kya Buganda bumu mbasanyukira nnyo. I salute you guys. Mubeere ekyo kyemukola kiyitirivu temukijjango oko aba Buganda bumu mweyongere okuteekamu ba MP baffe amaanyi. That is very good. By the way, Honorable, njagala kwebaza bwe mbadde nzija wano okukyalirako ewakaawo wano mpise wali okuva ekabuusu ku Tota okukka oluguudo baaluseetezza lwonna lulinga kapeti luli bwe luti lwonna luseetevu nduyiseeko ne ŋŋamba nti kati abavubutuka ogwe mugaso ogw'okulonda MPI nk'ebisima oliko ebisima aliko feva gwaba feva egenda netekoma kuye neeroka esamulira abaala bonna katolaba abantu bonna bagenda kuyita mu luguudo olwo aye twabagamba eri mabega bagenda kukolayo pavers bulungi walkways nga nnungi masanyalaze gagenda kuba lwaka paka kajjansi era nga katolaba amatakoze ng'omufitina waki munyazi mungu gwe yakuweereza akusitule ndulabye n'emyala bagibisse teri by'abantu era wambazi tegagenda kuddayo okutawaanya abantu. Lukyamza yagala nno bino ebiripo ebyangungu yambo yali agamba abantu bawo bekalakasi oluguudo tumaze dutuusaawo ate mbu tulwekalakasi. Very shallow minded person. Lukyamzi very shallow. I respect him sometimes. Highly qualified environmentist. But sometimes it becomes too shallow for some issues. Ngayagala cheap popularity. Kati yao abantu bekalakase forward. Oluguudo walukoze. Very good. Kati tugenda kukola lwa dini ya lutuliko planninga n'omwala gwe Nalukolongo tetujja kuvaako. Because government sente zikola omwala wezili compensation money eteriiwo ate twagala abantu tubatwale mu kintu nga tuba compensatinze kibate kikola. Of course tulindako katono ne tukola ebintu bibiri omwala we Nalukolongo n'oluguudo lwa Dinia anytime they are doing it. That is very good. So abantu be Lubaga nkyaliddeko owekitiibwa Honorable Paul Katolubwama era nga abayitaawo muli bajulizi oluguudo lulabika omanyi kati ebintu ng'oluguudo tebibanga oxygen nti tomulaba bagenda okikugamba nga nawe okiraba ate nina omukisa bera bwe nali nzija ne bakola olw'Ebusega ring road y'Ebusega nze plot zona zaali nnya very very expensive plots now. That is very good. Honorable, wetutuukidde wano ng'ekiri mu ggwanga waaguddewo olutalo
ku social media wakati wa Uganda ne Nigeria in particular ng'olutalo luno luwetololera ku bayimbi aba Nigeria babiri Tems ne Omale abazze okuperforminga over the weekend abakuuma ddembe n'abakwasa amateeka nga bayita mu poliisi ne babakaba oba ne bababaka ne babaggalira era nga balabikiddeko mu maaso g'omulamuzi n'abasindika ku alimanda bakomewo era sabbiiti y'emu eno bongere okugasimbagana n'omulamuzi. Entabwe eva ku kubeera nti bano bavunaanibwa okukuba olukuŋŋaana nga lwa byamasanyu olwa music mwe basanyusizza abantu abangi ennyo mu kifo ekimanyiddwa nga Ddungu Resort wali e Mulungu. Eyo constituency kyemmanyisi yiyo ya Kasozi. Yeah, that is Makindye Oweruyi. Makindye West, I think. Kasozi oba Sewanyana kubabiri ndo Sewanyana. Yeah. So embeera eriwo kwe kubeera nti bannabitone ab'e Nigeria banyiivu nnyo eri poliisi ne government ya Uganda ne bannabitone b'e Uganda. Ate nga ne bannabitone ab'e Uganda bavumiridde ekikolwa kino. Ekiri ekikeeseza leero nafunyeeko okumanyisibwa nti waddukidde mu mbuga z'amateeka ng'oyita mu balooya abamanyiddwa nga Kinobe Mutyaba KMT Advocates nga weekubirira enduulu ng'osuuwinga company eya East Meets West y'entegesi y'ekivvulu n'osuuwinga omwami Ddungu Ivan era nga ye proprietor wa Ddungu Resort n'osuuwinga NEMA ekitongole ekivunaanyizibwa ku environment n'osuuwinga ne Attorney General nga gwe wayambiddwako Theatrical Association of Uganda, Federation of Performing Artists Uganda, Uganda Musician Association UMA, National Culture Forum naawe ng'omuntu mwagala oba oyagala obuwumbi bubiri for this cause tutandikirawo kakati twafunye great opportunity ng'aba artist b'eggwanga lino tubale tugambanga government nti etuyisaamu amaaso tetulabawo yate twagenda tufuna omuswiba kasa Bobi Wine yayingira n'abeera ng'ajoganya government kati government obusungu bwayo bwonna nebujja ku Bobi Wine nebiteeka ku bantu ffe abatwala theatre ne music nga business zaffe ng'emirimu gyaffe egituyimirizaawo kati naawe President Museveni yeekubemu katooki nga bamugyeko state house emyezi ffe gye batugyeko nga tokola oba obeera mu buzibu bwaki bw'amaanyi so bwe twatudde awo twagala kutwala government ya Uganda mu mbuga olw'okutuggyako eddembe lyaffe ery'okuperforminga ate nekkiriza ba foreigners swikiddamu foreigners nebawa amaanyi ne baperforminga nga etusibye emyezi 8 ate nga tetuyambye emmere tetuwadde tetukoze ki tubonyebonye ati ali mu kizibu abaana baffe abasinga obungi abala babakwata ne babatwala eruzira ne babasibira eyo naye nga omulimu gwe baali bakola gwa ati kakati ffe government erina okuvaayo netubuulira bana aba Nigeria babadde besiize muzigo ki bayisewa muzigo ki gwe babadde ye bo babadde balya mmere kikaki bokubakiriza abafuula ab'enjawulo ugamba no tulwana teeka lya selectiveness ti government erina ebyana n'abaana ffe baana baayo era tuperforminga netujjako omusolo era tuperforminga netugulira abantu baffe abantu baffe ebyokulya biki government nefunamu taxes mu ngeri yonna so kakati twatutte government mu mbuga etubuulire lwaki yatuggalawo nemala negulirawo abantu abalala nga ffe bannanyini stage ne UCC yali badde eri mukana akatu nga nayo tugitaddeyo naye ejja kuteekebwayo mu maaso mujja ku amendinga we are going to amend this thing ne UCC erina okubeerawo kubanga yekuira communication mu ggwanga mwonna there is another communicator yabadde ku stage
omanyi n'ebintu ebyo balina okubikyusa ne tumanya omanyi kino kirungi kigenda kubanga kiyamba abaartist okutegeera awatuufu we bagwa. Tuli mu ministry ya information, tuli mu ministry ya culture. That is ba artist. Kubanga tukyanoonya awatuufu we tugwa. Ekituufu kyalibadde ki? Kati gwe ng'omuyivu, gwe ng'atambudde, omuntu ali informed, ate ng'oli legislator, ate oli artist as well. Anti obuzibu bwa art alimu ka small component of culture. It's just like a small one to preserve the culture and protecting it. Enamu ka small. Ne ate ina information. Nayo big gundi. Kakati osanga ministry ezo nga tezina bwezewa alira ba artist. Fwe kino kye tugezaako okulwana oba okulaga. Kwe kulaga nti ba artist ba Uganda webali. And they are not trash. Era fwe kino ekyokukwata omunayigerera bagenda bamusiba. Poliisi eyagala kwewonya kufuna sympathy yabadde tebitegedde. Naye nga bonna abantu bonna okuva ku president's office paka eno wansi bonna bali kitole okutulugunya baartist b'eggwanga lino. Honorable, mu kubatulugunya nga batulemesa kati bagenda ne bagulawo movie. Cinema bazigulawo. Kituufu. Ate theatre ne bagaana ozigulawo. Performance ne bagaana. Naye nga beerabidde nti mu theatre omwo tulina ebibiina ebiwera 15,000 nga buli kibiina kibeeramu abantu kumpi 10. Ng'ebibiina ebyo bisurvivinga lwakubanga bizannya. Kati gwe bw'ojja n'otukatinga umbilical code yaffe, that is the stage, n'ogitujjako n'otufuula abantu abali useless mu ggwanga, tulina kugenda mu kooti etusalirewo. Lwaki abantu abalala babagula ffe ne batatuggula? Ate n'omala n'okozesa ejjooga eriyitiridde n'okkiriza Omunigeria ajje wano ne Nigerian music n'ebimuziki bye eby'Ekinigeria byetutaagalira ddala. Ate naffe tulina music owaffe. Wano kye tunoonya liberation. We are trying to liberate twenunula. Ate twenunula manyi okwenunula kwaffe kuwanvu kuba kuliko n'ama TV amaki. Kwenunula kwaffe kuwanvu si kutono. Kakati guno omusango gugenda kuzza government ku level yago. Government ku level ne ba artist. Lema kututunuuliranga an industry gyemanyiro bumanyizi nti tebagifaako tefaayo ng'ate yeetonda perception of this country. Yeetonda embeera yezoganya embeera y'eggwanga lino. Kati artist omu yekka yabafiire abafuukidde ttabu Bobi Wine. Nesenga fena tugamba tufena katujje. Totubeera kizibu nnyo eri eggwanga lino. Webukeera ku makya ne wegatta ku Bobi Wine. Tegeeza muba mubavuunise. Kati mpagiira eno bbali. Kati mpagiira bbali. Naye bwe ngenze wali ku center stage omanyi ekitegeeza otusobola. Eyabalula ebeera esiridde. Propaganda machinery gye tuyinza okuteeka ku gavumenti gw'ogimanyi. So government ebeere very serious ku kino ekintu. Abalungi abatulaba katumbulemu tukole ku ssente tukomewo tovaawo. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasannyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo beekwate era bettanire.
ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa n'okola maintenance gwe yaziteekayo edda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula, aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi, bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa, ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tweyanze Honorable nga tukomyewo njagala tutunuulire the 2 billion. It is so ridiculous. 2 billion? In fact, it's not 2 billion izokka. It is 10 billion. Kuba abaartisti balina okufunayoko ku ssente ezibakkakkanya obusungu bali ku. So tutunuulire kati nkwotinga ziri mu kiwandiiko. The 2 billion zino. Zizo single-handedly oba ate nze ndinawaabye nze kabibwina tobirabye byabwabye biwaabira gavumenti ya Uganda. Naye kweno judicial system ya Uganda eyewalulanga ekkovu bawaaba mu January omusango ne gusalwa mu myaka ena. Fale tufuddeyo ki? Ekikulu nti omusango gunaagendanga mu kkooti baartisti bajja kulaga nti bali mu kulwana. That is the incense. Amawire gonna gajja kavale katuto mulabo nkavalinga. Bwenjogera ku kintu nti liberation. Artistic liberty. Je tuliko. We are liberating artists okubajja mu kinya kyokumanyirwa government buli kaseera. Etumanyira government etumanyira ate nga tugibeererawo. Fe tugisomeseza abantu munywa amazzi amalungi munywa omusujja biki kansa abatta bwati mu butimba bw'ensiri bannange okulonda tekutwawula byonna baartisti babikola. So when you remove them nga kino kye tuliko kaakati ennaku gye tugenda okubaako eba mpitirivu nnyo katubatwale mu kkooti. Honorable njagala tutunuulire still about esige damuzi. Waliwo omwami yakuwaabira bwakuwaabira omusango ne gukandalirizibwa. Kyemmanyi yanyigirizibwa mu mutima. Bwe bunaakeera ku macanga nawe bakandaliriza ogwammwe guno onaawulira otya? Anti kati guno eringanga seri katandika butandisi. Tumaliriza government nga tujinyigiza nga Teledo Ministry of Arts, Performing Arts. Nga bateka education and sports. Fabayinza kale no tugatane culture nitubeeraawo. Creative arts and culture.
Muli mugenda tekimala. Ate oyinza otuteeka mubakadde abantu bonna kafunkunaye naye n'omufundu ali eri mu ministry alafe gy'otuteeka tuteerayo ki fe bagambe tukwatagana n'amasabo gokka si ge tukwatagana nako naye mugenda ebyo byesinga okulaba abakadde abavubuka abaki fe batuteeke wali tukolenga budget ezijja okuyamba eggwanga lino ate okufunamu ssente kubanga eno ministry gye tulaga. Honorable, bwe tutunulira ekiwandiiko kino ekyokuwaaba, was this the right way okulobinga for a ministry or the right way okulobinga for the ministry would be ng'oli ku flow wali? No, what I'm saying, even tetwetaganagenda na ku flow, we are starting. Gwe bw'osomyemu omusango, is it worth okubeerawo bateguliwo? Guli worth it. It holds water. That is it. Sesina kira kyentunuulira. I'm not looking at anything else. I'm looking at an opportunity of artists coming together and fighting for their liberty. Honorable, wano atulaba yali badde asuubira nti n'omuyimbi ono mu Nigeria mwali mu includings mube musuuwinga. Naye ali left out. No, mu Nigeria senga government ya mustopinga obutagenda ku stage. In fact bakwata wabwerere. Yetatana bakweretako. Government eteka mu ntalo zokulwana bakoligi banafa ba Nigeria. You know katwa ensi nene. Era tubale tugamba bamutemangu. Kubanga yesi gwe tuliko ewa polisi amaje NEMA UCC KCCA government Attorney General ne government as a whole yatuyimiriza nemala netuyimiriza ntubera mu nnaku empitirivu nemaliriza yo negenda netaba Nigeria nekwatagana kubanga twategedde omu mwana wa mukulukulu waliwo mukulukulu ali mu NRM bananyini government yalese bana ba Nigeria. Kati abantu balowooza tekyo kiriko kyakusobola. This is a process nga bwolaba corporate weri naye tekola. So tetujja kubeerawo tumere mu lamentation tubere nga tukukuluma tukubira emira nga tetulwana. Tulina okulaga nti tulwana. Kati emu ku bitulwanyisa bye bino government n'okuvaayo netubuulira fe tugisuubinze tejja kuddayo. Kuno bwe baeddayo okuggalawo baartist abantu bejja okusooka okulowoozako be baartist b'eggwanga kuba tebalina balala we bakola ku stage kati balyaki for all these 9 years 9 months. Anko Kato, omuntu atulaba yali agadde okumanya kibobbya abantu omutwe ebweru eyo. Bagamba nti bwe baayimiriza muyimbi munnammwe Bobby Wine aka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tewaaliwo ddoboozi lya mwanguka nga lya muzinzi okuva mu mmwe bannabitone. Naye ate kino bwe kyaguddewo mwagugumuse nnyo n'okukirako tsunami oba Katalina. Nanti abantu balina okuwawula ebintu bibiri. Balina okuwawula Bobi Wine the singer ne Honorable Kyagulanyi ne industry yaffe. Industry yaffe tesurviving lwa Bobi Wine. Industry yaffe tesurviving lwa Katolu Bwama. Industry yaffe surviving with products zetukola collectively nga ba artist b'eggwanga. Kati wante tutunuulira ku Kyagulanyi. Ekyokubiri ffe tuyina ebintu bye tukoze tetwagala ezoganya kyova olaba baartist balina okuteekamu amagezi nga balumba ebintu. Kati kino kiraba kyaffe ffenna baatusiba ffenna tekiriko nti Katolu Bwama wa Katolu Bwama ne bali tebamusibye era yali badde asobola okubeerawo. Nenze twogera baartist be baasiba government netetuwa nsonga lwaki ekkiriza mu Nigeria okuyimba nejja ekyaffe n'ekyonoonayonona ne tufiirwa ssente zonna tufiirwa abalamu aba artist bafudde abala baali ku ddagala tebakyasobola ku accessinga RVs zaabwe bali mu nnaku gy'otonna bakulaba abala basula njala government opening dapo mu Nigeria. Ffe kye tugamba nti government erina oku opening up ekisaawe kyaffe n'ekita
netuddamu naffe netusurvivinga nabo bagamba nti obulwadde buli bukambwe nnyo nti kale oba obulwadde bukambwe nnyo gavumenti etuyambe nga bwesitrimule ebigundi ebirala naffe tubeerewo. Abatulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne Honorable Paul Kato Lubwama aka Anko Kato tumchaliddeko wano era nga ino sinzira kubanga otulaba nkutegeeza nti tugenda kuba wetunaavira wano ng'emboozi egudde amakerende ojja kubanga otegedde ebintu bingi wabula kankuwummuzeemuko katini tukole ku ssente tubeere nga tukomawo tovaawo. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika ebyenjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras bagenda kukolera alarm bagenda kuwanikirayo solar bagenda kuteerayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Kulikayo omulungi atulaba era tukyagenda ddala maaso. Honorable President Museveni gye buvuddeko tuli mu roughly something like weeks nga 2-3 emabegaawo mu address ye yasinziira mu bitundu eyo I think yali mu East n'agamba nti waliwo fund ey'okudduukirira art industry era n'agamba ekyo kyawedde abayimbi oba entertainment fund yammwe buli kimu kiwedde. Kati ate fede tutunulidde yebale nnyo okuleeta fandi eyo era sebo president tukusiimye nnyo olwa fandi era kuba tetunagitegeera egenda kumuvinga etya bw'abanga bakatolu bwama tebanaakutegeera fandi bwegenda okumuvinga they are the biggest stakeholder. Maika buli kintu kyonna ate tutwagala akimilitarizing
babwagira bati ngatuweereza abajasi mugende wa Kayanja mugende wa Gundi they are not artists art tebabimanyi so eno fund nayo tujukubira omulanga eyingire mu ba artist abatu kyo wakiwulirako kyenjogeddeko nti waliyo 56 billion simanya chibi but I think it's a great lie. I think it's a great lie kuba sente zali badde kati zitandise bagenda kuziwa bani ekisooka ministry yaffe eri damaged. It's a bad industry ministry yetaga okukyusa so bwebanga fund enejja mukama katonda mulungi ajja kutuwa ekisa fund yetutuukeko eyambe ba artist naye kati buno obujozi nejjogo fe tujja ddikiriza polisi yekola bwe tutegeka akavulu kafune bakabaka birthday bakakuba muti ya gas ono wakite bamukubyemu kitegeeza waliwo abantu abamanyi no President Museveni abaartist ajida abazanyisa abaartist abo bazoganya government zensi taleme batwala lightly. Of course naye artist in one word yeah, he is an actor that's vola babazoganya kubanga naye alina yakayimba ke kampenko ni kampenko minive kuti yazanya Mothero. He's an actor from Religia Somera Secondary School Ntale. He was a good actor. Nero akitabereddewo art industry atenga naye alimu omusayi gwa art. Teakitegeera mu kusooka nti baba b'amaanyi. Amaze kufuna bano balala manya abadde afunanga ba artist abatonotono. Naye bano ba artist abamuzoganya kati abadduka waliwo abantu abali e Paris nga baagala kulaba Bob Wine. Ajja kubona abona nabo. Omuwa magezi ki? Ani president Museveni. President akwate ba artist balina solution yeggwanga lino. Okay. Tave mu bino byaliko basajja be balinganga nalabye enanga nga ayogera ebigambo neseka nengamba omwana ono. Enanga musajja mukulu wakyo omuyita omwana. Mwana muto ayina emyaka emeka. How old is he? But what I know is a mature adult of sound mind. He's sound mind, but he's young. He's young in police. He's young everywhere. He hasn't learned from his predecessors. He didn't do it. Tiaiga kubanna badde bajja basmei nsubuga ba smeyo yayogeranga ebigambo bye Kayima yayogeranga Kayima tolaba nti yatuuka ekiseera n'abidduka mu nga tajja kwogera ebigambo bya kisiru buli kase omulimu ogwo obwogezi bwa poliisi olwe gutuuka n'agwogera n'omusaasira baba bamuluba ebyekisiru. Naye Honorable Nsubuga yagukola bulungi ne Honorable Nabakoba. Era bonna bayogeranga ebyekisiru. Mulimu mubi. PR mulimu mubi. PR yenna una ku defendinga institution. Atosobola kuvayo ba police bakubya abantu bakoze ekinojja n'oganti. In fact basisitiriza omuntu bamusisitiriza bwe tukuba kati notuganti senga mujjayo enkuba eyammwe gye mukuba. Enkuba gye mukuba n'omuntu ndowooza mumujja mu mannyo banga wa muntu ame okugulu kumenye sikugudde wali oluba lugudde wali nti twasisitiriza uganti enkuba muba mujja mu bibumba n'obutaago mubusuula wali enkuba yammwe enkuba gye baganti eno bakubye enanga abeera okwo ne musaasira mukwano gwange abeera okwo ne musaasira. Do you hear from him? Yeah, ndi ku committee ya defense and internal affairs. I know everybody. I know them. Chemba gamba kati nga eno statement eno giyakoze kubina ebyaba Nigeria gabi mufuula stupid. It is a well educated man, musajja mugezi wa kitalo ne waliwo embeera gye bakuwa okwogera ate ng'egenda kufuula musiru obola bwa PR sibwagala nnyo. Abatulaba tuline Honorable Katolubwa bayagambye batandika mpola yali pate ne bagenda okulaba pate nga teefuzisa abantu 2,000
epate y'enkumi ebbiri teri kivulu obo stating stupidly oba juridde bafunyeyo kasente ndowooza okukola nene baatisi nabo balina sente sebo baali badde batugamba polisi batuweeyo kameka tunaffe tukole ku bivulu byaffe kati awo polisi mwate mugitate mu state ya kugicompromising ate kugicompromising abagicompromising olwada ebigambo byeyogera compromised thing kati ndowooza ne bazuukuka bwe bati ng'omuntu anaazuukuka ng'afunye ekirooto n'azuukuka maze okulya ssente n'omukkuto enkukuto mpitirivu omubiri gwonna gwonna gusanyuse buli kitundu kyo kifulumya omukka you are happy polisi kyeyabaddeko polisi mweyabadde yabaddemu kati katugitwale mu kooti etegeere nti erekerawo okukolaakola ebintu ebitali mu makulu temusobola kusiba abantu myezi 9 honorable ne mujja ne musalawo ne mugamba nti olinakikola olunaku lumu ne mulowooza nti baatisi tebaliiyo tufiiriddwa abaana tufiiriddwa ki abantu tebalya mmere abantu balwadde Anko Kato njagala tutunuulire mu mbeera eno ekiwayi ky'owangaliramu ekya art kyogerwako nga a section of people abasinga okuba nga bayimirira bwe bati tebasalawo bankwe bogerwako nti bankwe bogerwako nti bayuda bogerwako nti balya mu lulime n'oluzise olavuga otya fayiro eno n'abantu ekikabo ekityo ate naavuga ntya fayiro eno nze siri ku bo fe tulwanira art tetulwanira by individuals so what we are talking about is an individual thing naye gwali olabye art yali aliddemu ani olukwe art gwe tulwanira yali aliddemu ani olukwe art yali aletinzani down art gwe tukola fwe abantu abamu tutwali badde ne mu nsi muno tulina ke tuli senga tetuti yali art n'olw'ensonga eyo ekyo kyeboogera it is shallow naye nga kyo kikkiriza nti abayimbi bayimirira bwe bati anti banaku bayimbi banaku tebalina ssente tebalina ki balina kuyimirira bwe batyo ne bafuna ssente naye ekyo tekitegeeza nti bonna wadde omuli amamba abeera omu n'avumaganya ekika naye abantu tujja kugamba nti omu yekayeka gwe tulowoozaako no ba artist gye bali ab'amaanyi nze kati nze ngena nenkugamba nti waliwo abayimbi kati gwe Shinobi omumanyi looya Shinobi simumanyi y'omu ku balooya abasinga obugagga wano mu Uganda simumanyi Shinobi ali mu levo z'aba w'ekitiibwa Katende bakasirye abo bonabona ba musician so kakati waliwo abantu abaali agadde art atambule mu ngeri esinga okubeera ennungi betuli nabo bano art atambule mu ngeri esinga okubeera ey'enjawulo yes okay honorable nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire kino kiteekawa enkolagana ya Uganda ne Nigeria in the art enkolagana yaffe tebadde y'amaanyi nnyo nti eri awo nti tulina ekintu kye tufuira ku ba Nigeria bawadde abaana baffe collabos kati collabo nebakola ki ebyo byonna tebisobola kuyamba artist alina kukola production nga yawano production nga yawano ne international appeal that's it nebino Nigeria talina nnyo kyetuyamba ena sente zeteeka mu art neziteeka mu nti zizino yatadde mu art byannange bibiina byakyuse biki okujjako okugulira radios ne TVs bakube music waabwe basaanikire owaffe ekintu ekyo nkiwulira naye siina bukakafu bwakyo kati kitegeere obijjawa ate mbijja wanze nkola art era tumanyi wano ne radio ezipromotinga Nigerian music nga Ugandan music tezimwagala weziri nga weebuuza ennyimba kukuba ennyimba ettaano ez'aba Nigeria bagenderedde ki neffe tetulina awo UCC bayambi etya ku ekyo nanti kakati because UCC yavayo negamba nti 70% local content naye nga gwe oba okiraba kyekyo ekiri ku ma TV 70%
local content tekiriyo. It is a lie, it is a big lie. Kati lie eyo twagala abantu batambulerewo. Government yafu kati kankuwa example. Sinnaba kunoonyereza bulungi. Naye ndaba nnyo amakampuni oba telecom companies nga zaagala okukola ebintu nga baagala kukola bya bannakenya. Fe wana waffe tutwali baddewo nakalango konna k'ebweru. Nga boogende Kenya teriyo bulango bwa Nigeria. Bulango bwa bannakenya baartisti. Kyova olaba gundi artistic bill tunogiddamu ne tugiraba bwe tugikola. Naye mwe babadde bagamba mu content maye baali bakola content. Era ffe tebatulowooza kuba bakola local content gundi naye nga ebya art tebiriimu. UCC local content gwe yali etegeeza ki? Etegeeza product ze tukolera wano. Nga tuzikolera wano ng'ebibiina byaffe bizikola. Idea nnungi nnyo naye tesobola bi implementinga. Gwe nga stakeholder CEO wa TV B24 percentage ki wa local content ne content omugwira out of 100? Nze ndi ku 70 kubanga program zange zona ziri local. Waliwo mu bagwira ate nabo saagala gamba nti nkozesa bifaananyi byabwe bufirimu obwe butyo. Naye nga tukubira ba artist baddemu amaanyi baddemu envubo tukole product nga zaffe za wano naye nga teziri ku level y'amaanyi. Kuba ka Diamond atuyiseeko Diamond Platinum. Music gwe tukuba y'omu. Ye kyatusingako nti yakuba tarabu yalemera ku tarabu. Anti origin yaabwe. Kati ffe naffe tuyina wano. Tuyina beat efaanako ng'ey'Abakongo ekigunda ffe bakiyita kigunda kye tuba tuyiyizaamu music. Beat kye defining a music wa Uganda Honorable Kato? Anti bali music waffe omutuufu kadonkamu. That is our original music. Waffe kati oyo gwe tulina okukyusaamu ne tukyusa ne tuteekamu ebivuga ebirala ne tukola but the gene kadonkamu is our local music. Kati buno omulala yenna Basnova, Lumba, Cha ani oyo ali foreign music ne tumwembulayisinga wano. Kati ng'ekikongo tolina bw'okijja wano. Ate n'Abatanzania badduka naye bo tebadduka kikongo basigaza ekikongo bakisigaza. Naye wana nti abamu ku bayimbi bo benyumiririza mu kugoba Abakongo kuli Kamiri n'abalala. Twali tugoba presence yabo okujja okuyimba wano. Ne tetwagoba type ya music wabo kuba Africa gwe kuba. Okay. Soukous is a French type of music. Soca biva mu Latin America. Wama beats zituzisigaza naye ebigenderwako n'ebibeera nga bisigadde byaffe. Honorable njala tutunuulire oluyimba lwakulya luli ku radios TVs luzanya. Ofuna feedback kyeno gwe nga author wa project ya kulya. Abantu bali happy. People are happy balinze bali. That's kye baliko. Balinze they are happy. Oluyimba lubasanyusa. Tebalabangako omuntu ali honest nga nze. Era nange kyengenda okwenyumirizaamu mu constituency and Sabalimba. Sirimba for what? Tina kyengesaako kulimba. What inspired you okola oluyimba lwakulya? Ekya inspiringa definition ya politics. What is politics? Abala buli omu agamba democracy for the people by the people bichi. But politics definition entuufu
sharing resources. Governments are there, governments are made, governments are created to share resources with the owners of the country, the nationalists of the country, the natives. Bwango oli foreign, you know kuba ne resources lwaki o sharing resources. But mostly abantu ba natives bana Uganda. Kati bwe nalaba ekintu ekyo nenkiza mu understanding yange. Nendaba nti ekigambo kyonna kiri kukulya. Kulya. President Museveni okutwesibwako ebbanga lino lyonna. Kulya. Ali ku nsaka gye bayita Uganda. Mwateeka ffe n'atufumbiramu. Ayina amaana atugabula. So okulya nakulabanga abantu bonna kwe bakolerera. Teweri muntu akera ku makya n'agamba nze saagala kubeera bulungi. Buli lwo mentioning okubeera obulungi mubeeramu okulya. So kakati awo of course waliwo ba civil societies the rising at dust ngamba lwaki koyogera botyo nembaga nze temumpangako bulamu temumanyira botyo bobaddamu temumanyira civil societies tezimanyira nengo obukambe buba bungi ate buba bungi ki we are telling them the truth boba gamba kwena joyinza chiwumba muko ate mpumba antia lwaki nchiwumba ate god civil society bwampandika negamba ebyogera ebyakulya si birungi nnyo bichi nembagamba nze kyendoba politics kyaliko bantu besiba kuba nabi kuba balina kibagenda okulyayo sengo kabo wa member wa parliament bono nogamba tejja kuba wadde n'ennusu n'emu teri yesimbawo bajja kera ku makyaba bakube emiggo kiboko 15 buli kanaku sawa za lunch babayiweko olunyata sawa za zero z'olweggulo kakati awo muberenga mwine ebintu bye mufumbye usa bakera ne basoka ne babayira ku mazzi agokya bakuba emiggo 20 waira beyo omuntu agenda okwesimbawo wadde nogabugami teriyo nusu nemu baduka emisi bashibalekera nero kwantu constitution etuwa rights zilize endala a monument sibi so kwe kweyongeza sente okuyitirira mu house eyo tweyongeza kubana n'abazisaba nabo bangi bantu bonna bali ku sente za mubaka ze baagala okulya kuno kufiirwa zino nyimbe zino mbaga kwalula balongo katulaba batuguza na ambulance tutateekeddwa kugula kufe tuli ddwaliro kugula ambulance nebo iteyo nga baga nti ambulance yo nga tetugiraba kale kambagwire Ford iyo wajija mu nsi kyeno eyo America sio buno bugundi bwa mu Toyota ufira ku makubo ndira bansajja that's a big ambulance America zibakozesa ejjudde eddagala buli kimu mwekiri mulimu eddwaliro lyeriri omwo eddwaliro constituency wa sobola n'okukola operation in that gund wanga bitala mu ebiri ka theater mini theater mu ekali everything is there yakumalako obuwumbi bumeka nsijja kwogera ebyo ate bye bimpalanya sijja kwogera sente ze nazigula kubanga bwozogera ate bali baba kusindikayo waliwo section y'abantu bo tebaagala oyo obeereko kantu kalungi konna kobeera ko toyambala mpale nnungi toyambala saati nnungi olina kulabika bubi akati ate bw'olabika obubi ng'aga nti abo omubaka yenyweddeko omuliro abo omubaka neweebuuza baagala ki okitegeera so abatu golina kubeera tactful buyogera bye baagala akati nakizuula nti baagala nnyo Bobi Wine konze nange gwempagira sina gazungu nenga wakyogera genuinely oba because of their pressure genuinely kati nze kati emyaka gyange kyaliko pressure kiringanga kana akaluke tugendamu anakampa ajja kampa atampe tajja kumpeera ddala namubinda nnyo kwegamba ate sina kye namukola naye nga ye afitina bufitini kati olwama lwaki afaanana bwati oba baagala nfaanane ntya Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange kuba newe butuwa tuli ne Honorable Paul Kato Lubwama
aka Uncle Kato era nga yona gyosinzira okubanga olala nkutegeeza nti yazzeemu ne yeesimbawo ne bamunominatinga bulungi campaign yazikuba bulungi ekintu kesaagala ogamba nti yazzeemu ne yeesimbawo kubanga process oba togimazeeyo ngambe ntya yazzeemu n'awangula wadde babadde 14 bonna n'abawangula ne bagenda ku bitanda ono program olowooza n'azannya lulingo nga mulayira nanti njagala abantu babeere ne fiiru kireme kubagwako katumulemuko tukole kubulango tovaawo omuwanguzi abagamba yawangudde katukole ku bulango tukomewo tovaawo Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Kulikayo omulungi atulaba mu bulango obwo. Honorable tutandikirawo wennyini. Buli lwolamentinga n'ogamba nti wawangula obeera otegeeza ki? Because it beats people's understanding. Batunuulira nga mu reesi abantu mwebali tebawandikira isi nti baavuddemu. Batunuulira akalulu tekannasuulibwa. Waliwo okubeerawo ng'oliwo nga kifaananyi. I'm talking to pictures actually. I'm talking to pictures. Balina bawangula dogwe kati ndi nkambe nti oyagala nzije ngambe nti nawangulwa. Actually awakalulu boka mazemu tikaba na sense. Abantu babuira amazima matuufu nti nja kubata 2 mugumu. Wanji? Nja kubata 2 mugumu. Lubaga ey'amaserenge yaterera.
ogita mu 231 lwaki ebisanja tomaliddeeyo ddala bagamba nti ababaka mu nsi ezaakula eri zinnaggwedda nti ababaka gye bongera okukula gye bongera okutegeera ebikwata ku bantu n'okuteeseza ensi zaabwe era bwe kirina okubeera kakati olaba eno central region Buganda nabadde ndi wali nga nkola census yange ku Buganda Kingdom ku Buganda as Baganda as a tribe and Buganda for the Baganda sagala gamba nti Buganda for other tribes kubanga wano waliwo many tribes around naye ate ekyo kyekisiruwaza Abaganda kakati nakoze census okimanyi nti mu Buganda tuwaliwo muntu ayitamu unopposed omanyi lwaki sikimanyi fitina yabayitirirako obungi wangi fitina yabayitirirako ekiremesa abantu okuyitamu unopposed ku bifo ebyenjawulo fitina gwe kyoyagala ogamba nti Abaganda bawana entegeera yaabwe ya kika kya waggulu nnyo esinga abakyoli abalango abaleeta abantu babanopposed fenna bamemba ba parliament 10 obanga mu 2 mu Buganda bonna bakoze bubi temusobola kulonda yajja unopposed waliwo yazza unopposed ani ono weka kuto ate ali part of us tali neche nkugamba bana aboogera olulimi luno lwange bonna babiri temusobola kufuna ya ajja unopposed ekikulaga level yaffe level ya fitina level y'obukulembeze gye tukyaliko ekyali wansi nnyo tetunakitegeera. What is the way forward? Way forward Buganda bumu tujja kuyimbira tujja kiyimbira paka birango tujja biteekayo abaagala bategeere but you cannot tosobola kugira bantu bava mu bitundu birala nga gye babeera gye bazaalibwa gye bakola atya bone bajje bwana mu bitundu bya Buganda badisogoloji nga Abaganda babajjewo. It is bad. Tesobola kuvaano n'engende embalala wadde embalala eri mu Uganda nange ndi munna Uganda nesimbawo abantu b'embala obo bayisizaamu nnyo amaaso olwo abaana baabwe bakule batya abakulembeze baabwe bakule batya fe tufuna abakulembeze kati waliwo abempulira bava Kalamojja bajja eno ne bawangula si bituufu si kituufu era sikirimu makulu fe abantu baffe abaafu abaawano akati nze kankulaga example najja nti Rubaga nina ekifo kya Kabaka kyenkuuma kubanga betutuuka eri bano betuleese ne bagamba Bwakabaka tubujjewo nga bano bonna bemwaleeta bava mu bitundu birala kati wano wavaawo ab'Ekasese wavaawo ab'Essembabule wavaawo abaawa si ba Lubaga. Honorable oyagala tugamba nti bewaddira mu bigere ababaka baali tebalwanirira Bwakabaka bwa Buganda babulwanirira ku ngulugulu. Kati bino byenjogera Luchambuzi asobola obigamba ate Kabaka atayagala Kabaka wange tompaka Luchambuzi asobola obyogerayo nenze mbyogera Kabaka wange oba tomwagala nange tonjagala oba Kabaka wange tomwagala ate kati nzonjagalira wa misoni yange enkulu kukuuma kifo kino nga tekigenze. Honorable njagala ekifo ky'Abaganda nga tekigenze kubanga kati tuogera abantu baagala boogere ku Baganda mu politics wawa n'okimanyi when you talk about Baganda and politics ososola oli musosozi bannange tugenda kubeera wa tuli Baganda. We are Baganda. We don't have anywhere to go. This is our country and we are going to stay in this country and we are going to work for this country. Tusobola gamba nti tujja kudduka ki ebyeggwanga lyonna okubeera ekimu. Katonda teyatutonda bw'atyo teyali musiru. Katonda yatutonda nga tulina federalism, natural federalism. Era nze ndi muwagizi wa federal. Lukulwe. Ate n'abantu ate ejja kujja ate ejja lw'abagagga
abagagga abali mu Buganda balina ensonyi tebaagala kukola bintu byonna nga babikola nga bateekamu akantu kali ak'obwakabaka. N'olaba wano tulina abagagga b'amaanyi naye n'olaba abagagga baffe abali mu Buganda tebasobola kukwata ne bazigamba nti tuzimbye eddwaliro liiryo tulibawadde liiryo eddwaliro tulibawadde obwakabaka bwa Buganda miliyoni 4 miliyoni 5 abasobola obikola be ba Buganda bumu ekyo ekisinde kya Buganda bumu be basobola kubanga kati bo batuteekamu ssente nga tuwaliyo bagenda zifunamu ne bali proud baagala okuwulira nti Buganda erimu abantu abakulembeze baayo nga bava wano ng'abasoga ng'akadaga bwasitudde busoga nange katolo bwama bwenkubiriza Abaganda okubasitula. Honorable nga tuvuddeyo njagala tutunulire this time round bannabitone ba artist besimbyewo bangi otekingako time okuyitako oba okuwuliriza ku manifesto zaabwe. Do you think manifesto zaabwe zinaaba n'enkyukakyuka eri abalonzi? Anti manifesto gisinziira okujjako Kyagulanyi alina eggwanga lyonna gye mpulira wuliramu ne bano abalala manifesto bazikola kusinziira ku bitundu gye bagenda okwesimba. Kati Lutaaya ali eri gundi simanya Kakuuto bwa gyali Hilda Mani ali Mpigi. Ebizibu by'Empigi si bye bimu n'ebyeri eby'Ekakuuto. So kakati tutunulire Joseph Mayanja aze ku bwa Lord Mayor. This is Kampala. Sagala mu discussing nnyo kubanga it is bad when discussing nnyo ka million mba mukola bubi. Sagala naye nga nze ndi muwagizi w'Erias Lukwago wanji nze gwe mpagira na bossa omanyi nze siwagira batanyongerako oba tonyongerako sikuwagira kobenga oli kansala kati wano waliwo kansala wano atutwala wano Emutundwe ne Kabowa Miiro kutusuubira nti ku 5 ajja kukola bulungi awangule agende wali mu KCCA ayata agendayo bugenzi agendayo nga nafu tumuva ku mugongo enseke tuzitadde mu mugongo gwe kubanga tolowooza nti tumusindikayo butamunuunako atulina okuteekamu enseke ne tumunuuna okunuuna kuliwa gwe kusabiriza kale gwe kitwale ng'okusabiriza kitwale ng'okusabiriza Extra Digest mugoba nsonga tulina era kyovala bakansala bonna abengenda okugira mbateeka ku condition gwe bagenda kukulonda naye kkiriza abalonzi bo bakunuuneko bakukubeko ku luseke si kulya yekka si kuli kubeera awo ng'olya wekka nga tewali lusoke lukukubwa olina okukubwa oluseke n'oluwulira naye waliwo balukukuba n'owulira nga n'ebyenda byonna babijjeemu nenga tuli bulungi we are okay. So you're supporting Lord Mayor Erias Lukwago ne Joyce Sebugwawo owekitiibwa kati awo nentandika okujja nenonda Mondeba nengenda ku Kyagaba oli omuvubuka Philipu nengenda Busega naye waliyo Asumani Ntale deputy mayor n'abaavu n'abalalala nengenda genda bwentyo then ku ntebe enkulu ey'obwa president anti abantu beno baagala Bobi Wine ate gwe anti nze gwe bawo obululu kye baagala kye njagala. Wow, that is very good. No, because me I have to be frank. Yeah. Ne Bobi Wine nemba nga simwagala nga abantu bange bamwagala kuba gwe baagala and they have got a right to vote what they want. Yeah. Kati yalina amasanyalaze g'omulundi guno kati mulabe baanayisaamu masanyalaze getugalinze tugende maaso naye ate ekiwayi kya FDC banywanyi bo nnyo okuviira ddala ku Dr. Kizza Besigye n'abalala ate nga nabo bafiinga candidate po bamuwagira naye naye muwagira kana akaluluko kanfuukire ettabbo kubanga siwaliwo gwe ngamba nti ono mwesibako nnyo kanfuukire ettabbo Bobi Wine muwagira po wamuwagira mpagira nkyukakyuka kasenejja simanyi mukama simanyi abajasi bano batunaabakola tutya kati ekyanti kyekisinga oluma abantu nti mutiitiira nnyo
bwe tutatiitira tulina emmundu mmeka because bagamba nti muli bangi nnyo okubasinga. Honorable Kyagulanyi akozesa nnyo statement eyo nti mmwe abatazirina muli bangi nnyo okubasinga. Kati bakuba amasasi ffe abatazirina ne tubeerawo bameka. Emmundu emu egoba abantu omutwalo mulamba. Emmundu emu ffe amayinja nze ndaba mbadde mu kwekalakaasa ebbanga lyonna. Manyi waliwo olunaku olumu bwe nafuna bakanyama era nakoowa bakanyama, nakoowa embwa z'abakanyama nazikoowa. Tufuna bakanyama tulowooza nti bakanyama abajja kukwata abapoliisi nga banaba babadde wali tugende wali tugenze ne bakanyama tutuuse wali oba baali banywedde biki basoka ne bazinyazinya amabeere amabeere gaza nengamba luno bano betufunye bayitirivu. Kumbe owa polisi we yajja n'atugamba muveewo nenga sijja kuva n'asooka n'akuba mu bbanga amasasi gaalinganga 5 manyi bajja kubira wano ogulira nnyonyo ngenda okutulira kukanyama munnange gwe naleese okunkuuma nga omusulo gwa obufubutukamu obufubutusi ng'afuuyisa okufa obufi agamba mbadde nfudde. Oba yali mulwadde wa sukaali awoza ekigambo kimu mbadde nfudde nengale twali awo fembi wansi we tuli nemugaa nti nejjuma lwaki mubbanga sente z'abantu nakulese kumpa defense wenawe nofuyisiza amazzi nga gampiseemu gantuuseemu neeno kakati nze nganzira kwabo era bwe ngamba nti nganzira ku kikonde. Honorable bakanyama abo oyagala kugamba nti just bakuyetinga bibodebode biriyawo banyenyanyenya amabeere ng'oga nti amabeere gajja kutiisa bali abapoliisi tewaliwo kibatya kibi nnyo. So gwe watandika okweberera mu ojjuza okajjuza because wentuukidde wano nkulabye ojabinga boti mu bbanga. Ndi mulwadde I am sick nina okukolakolako ku training obutonotono obunyamba okumuvinga n'obulamu. So togenda kuddamu kuhayaringa bakanyama ate kakati wano tugenda kubayalinga tugenda kulwanirawa kubanga ekituleesa bakanyama nga waliwo abajja okutukuba naye akati bano bakuba essasi limu ne bafuuyisa amazzi gonna bulamu mba mbafaako kyabo mba mbaddako ki. So kati kana akalulu kakuŋŋaanya balonzi. That is the beauty of it. Ti ogenda ku register n'omanya nti abalonzi wano waliwo 5 abalondera wano katota wana nakugamba biki onoonya abo 5 bw'ofunako 2 ng'ogamba kale nfunyeko 2 abalala bannannondera wali erinnya lina amasannyalaze ganaabakubira wali nga we bali wennyini ne bakutiikinga n'ogenda mu maaso. Okay, nga tusse ku nkomerero programu yaffe eno kasooke nkutwaleko mu bulango tukomewo tukusibule tovaawo. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasannyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuteerayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emu okuva wali mu bitundu by'e London.
omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tweyanzege lastly honorable nga tuwunzika ono abeera muwalawo Mage Kayima nabbi omukazi abeera muwalawo in sense of art because young girl newe yagira nali maze okupromoting abantu bangi njala tutunulire ayina embeera ayina ebizibu ebyamugwako nga mwe ba artist nga ba legend ba art mu ggwanga Uganda muyambye mutyo omukyalo no because kati bamusindika kwa limande ekitalya ninabbe omukazi ali yakola ki ayina ebivuyo ateeberezebwa okubanga yali ayamba omusumba Siraji okutoloka nga ayita mutukula ku boda afulume mu ggwanga dduke ate era yes omusumba Siraji ateeberezebwa okubanga yenyigira mu kubulankanya obuwumbi obukunukiriza mu buna ng'abujja ku bantu ab'enjawulo nga yeefudde kyatali bano babba ba pastor ati nabbi omukazi wagala tumwogereko ki mumuyambye mutya yali agende wa Siraje ani yamutumayo Siraje yali anonayo ki yali mukwano gwe kufa kuki umaye naffe bannaye mutusaasire wadde tuli mu art niye mutusaasire waliwo ensonga ezimu ze tuba twagala okuyingiramu naye ate naffe nga zitukubiramu kubanga kati bwogezaako okubanga mu kintu kya nabbi omukazi oyo nti yali atolosa Siraje ye yaani Siraje ye yali akoze ki Siraje kituufu yabba bapasita banne yali abba baaki ate oba weebuuza kakati bwe tuba tumaliriza atugamba ensonga eyo si yaffe yabapasita banne bapasita banne bwe bayogera ku Yesu bwe bamugye Nazaresi bwe bamutwala Beserekemu bwe bamanyi bwe bayogera ebintu byabwe bwe bawulira amafuta nga gabayingidde omusayi nga gubasensera mu mitima bwe bakola ebintu byabwe ebyamafuta bawe munnaabo amafuta bamugyeyo bwe yababba sente baanaazizza zitikyasobola okudda kubanga bw'onyigiriza omuntu oba omulaba nti ajja kuzza sente zo Siraje akyalina wadde nenusu si yoona ali ebbombo yoyo w'ebbombo ayambala nnyo obusuutusuuti yoyo ayimba n'okuyimba agezaako n'ennyimba ze era naye artist niye bannaye tulabye n'ekisaawe kino ekimanyirwa bulimbwa buli muntu yenna ajja nandi ndi artist
ogamba gwe yabisoma no bisoma no wirange naku nga byakumenyera bwerere nsasi kumenyera bwerere lwaba bibakolera bya kisiru sibya art etujja kusigala nga tubalwanyisa nga tubavuma nga tulwana paka. Thank you so much. Gundi oyo mwala nga nnumi Bambi siye yakafirwa yiga Bambi kati awo ali kitalya ali kitalya sibye nno ebintu by'ekisirusiru oyo omwana alabye Bambi agenda kukola atya pastor ono muvubuka yakozi yani Siraje Jengo Jengo mwana wange sola mukuba gundi yali mukwano gwange yiga omusumba yiga kitalo nnyo yali musajja mulungi nnyo yali artist complete artist nga atwagaliza nga n'ekintu kyaffe akyagaliza nabbi omukazi ayambiddwa atya amaanyi ge gaabe gonna beekuŋŋaanye bakasa naye musumba bakuŋŋaanye basumba banne bakuŋŋaanye basumba banne bakivuga engeri ya kisumba bakivuga engeri ya ki art tejja kugguka ya ki art tetulina sente ne sente olize yabba mpitivu obuwumbi obuna boga nti ogenda mukola ki ogenda mweyimiira gwe bagenda kusaba bumaka bwolina mu cash manyi waliwo abba sente ate sente tezibafuukira ettabu yazibbye nga nnyingi kumweyimiira nti wabumbi nga muna abbya bumbi bumeka nti buna abamweyimira balina kujja na munaana balina kujja na munaana pasipoti ndagamuntu ekyapa n'ekirala waliwo nyini olina okuwayo 10 nga zabuliwo olaba abaana bange nze mbagamba mu kwekalakasa kati poliisi yatukoze ekyo omutawaana kooti abantu bwe kujjako abantu 5 nga bagenze mu kwekalakasa buli omu bamugamba bukadde 2 okuvaayo kati olinayo 5 bwe bukadde 10 abamubalaka munyagwa tebamufuukidde ettabu tebabakwata oba baba tasimayira kumanya baba basaba miliyoni kati ababo wabagambye otya bansaasire mala okuwangula balooke beekalakasi ng'olinamu ku ssente nga bona oba naasaba miliyoni 10 yonna woogenda ozijja naye akati essaawa eno honorable nga tuwunzika nasiri nasembayo nakuwulirako ku show ya radio eya munywanyi wange bwe twakula ffenna bwe twasoma ffenna Isaac Katende abasinga gomanyi nga Kasuku ku radio ng'otegeeza nti oteeseteese okukka mu bitundu by'embalala oguleyo ente ozimaleyo zonna ozisalira abantu bazirye omukyomo bafumbe eya supu emu bakazenkaze bateeke ku bibanyi anti kino ekisanja kyakulya kyakweyagala ngera kuba neyagala bweyagaza actually abantu awulira nga ayagala okweyagala mpa akalulu awulira tayagala kweyagala akawe bagenda bakawe ba conmen kubanga bana abazze muno ya conmen nabo benyini bekimanyi batwala abantu ebweru bazimbye abantu obubina ono simaya yagira bwati ono yabbo bagundi ba conmen baloka bayingira wano babera mu mitwalo na mitwalo naye abantu bagezi bajja kulaba ekituufu bawe bampe wali akalulu kubanza enzo kanze nsobola okudda abala tebalina maka tebalina gye basula okakasa neggwanga wannange eggwanga wali afa nojja nosaba banno naye ng'osula mu mmotoka tosula mu mmotoka ogula mino woota gw'osenyesa ku makya kati oba muntu wakikula ki hano byoyogera olinako obukakafu genda obabuuze nti basulawa nze nsula wano mutundo temulabye weewano kati bali abanvuganya abamu tebalina gye basula abala basulasula mu motoka omwo abala basulasula mu buloogirogi abala bintu byabakita be babawa okukuuma babitunda byonna ne babimalawo kati batutawaanya kati mubaagala kujja mu bululu bintu bikutawaanya n'owira ng'okooye anyway that's the world abantu ensi bwete bweyina okuba olina okubeera n'abantu nga bakwesimbako bakuwulire bangwe mu kifuba ani asinga okukalubiriza mu bakwesimbyeko sirina wangi sirina bonna nabawangula dda sirina toyina gw'owulira akutudde mu kifuba sibalaba muntu toyina gy'osula kati ate onguwa otya mu kifuba nze alina gyensula sirina nkubuulira mazima sibalabamu kantu konna
mbalaba maybe omanyi Katolu Bwama akoera nnyo abantu amajja maybe baagadde bajje bakufuneyo okulinnya bakwekooneko bafune ekibegabega kyange kino kimanyikiddwa nnyo bakyekooneko bafunefuneyo okwo omanyi nze neesimba Katolu Bwama nze neesimba ng'ate nga ekolenga CV ebeerenga CV but they are looking for CVs CV baagala Katolu Bwama yabaazibwa wandiikira CV kale awo nenvuganya ne Katolu Bwama mu bigambo byogamba wawangulira ku percentage ki nene nnyo ate wabawo reasons ezozolaba kuwangula Katolu Bwama olina okuba nga olina erinnya ddene erimusinga ng'okubyamu emirundi ebiri ekirala olina okuba ne ssente ng'omusinga ekirala olina okuba n'ekitone nga kineneko okumusinga kati kuba naani akirina oyogedde ku kyesente waliwo oluvuvumu lwaluyitiŋŋana nti terefayina wali ogitunda nze ndi mugagga nnyo sikolakola bintu bya kisirusiru ebyo I'm too rich ate kati ndi mu myaka ekita spendinga myaka emeka ekyo kasita obeera 50 kuba omaze okutuuka ku actualization so oli mu future sinoonya future ndi mu future mwenyini mwentambulira buli lwodde ne byennakolera future kati byendimu byennyini gwe tolaba nti abaalo oyinza obbazunza nze tonzunza ogamba jangweka nakoowa ndi mumirembe era ntambulirawo nenzija waka kubanga ate omumanyi kyenkugattako naawe kyongattako kyova olaba nkukkiriza onkolera interview ne sibikola neyanza nnyo wanko kato webale kunjagala amina naye ng'akalulu abagira nno abavuganya bagendere bantu munange yagamba takyakanoonya ye kati ffe tukanoonya nobanga okanoonya ng'oli hopeless tolina kyojja kukola Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange njala kwebaza team gyentambudde nayo njala kwebaza Keith Kanabi Daniel Mugoya Idris Lukwago ne Tony Senabulya then njala kwebaza n'abatugoberera mwena across the whole world mwebale nnyo mwebale ddala njala kutumira munywanyi wange nina mukwano gwange akwagala nnyo ali Australia bamuyita Salongo Wallace Kizito Azuli Mutesasira manyanga mangi nnyo musajja muyitale ate mu Uganda ate mu Australia akwagala nnyo abo batera kunjagalako kuba ndi honest babumbuira njogera amazima ekibanga kizitowa kikuba waawo ate siina muntu gwenfitina kasita nkulaba nga oli mu kunoonya kuba bulungi siina kyenkwetaaza ojja kuba ng'oyagala kutta bantu naye omuntu anoonya okuba obulungi kati Ibrahim bino byonna obikola kuba bulungi onoonya ttooke kuba bulungi survival you want to survive kati omuntu akulemesa okusurvivinga aba alemesa life y'okubeerawo tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero mbaagaliza ekiseera ekirungi Ibrahim Mukasa gemanya gange see you next time assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mubeere bulungi mweraba Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika eby'enjawulo aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasannyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo beekwate era bettanire
ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa n'okola maintenance gwe yaziteekayo edda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula, aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi, bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa, ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo.